بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم تبتعنا لا ibintu ebitwala nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atisa sanga kuna batu bikoze obuzibu bugenda okubivaamu. Ekiralo tuna batu bimaze ebyo tusome ku al-khawf war-raja tya n'okusuubira biiznihi azza wa jalla. Era nga kigambibwa oluvannyuma lw'okubaako nabbi sahabi oyo eyasingira ddala banne bonna okugoberera enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yalingako. Ibn Umar agamba nti akibala rasulullah alaihi salatu wassalam, olunaku olumu nabbi yajja gye tuli faqaal n'agamba, tukimanyi nti ono Abdullah ibn Umar yali min almuhajirina mu basahaba bayita muhajirina. Bamuhajirina bebaluwa be babasenguka okuva e Makka ne bagenda e Madina. Nabera bayita ba Ansar, basahaba banna Madina nga bebo abasangibwayo e Madina. Bayita muhajirina be babasenguka okuva e Makka olw'okubonyabonyezebwa n'okunyigirizibwa ne basengukira e Madina. Nga tebali bakutuukayo bali nga bayita Yathrib, kikyali kibuga kya nabbi bakiyita Yathrib. Oluvannyuma lw'okutuukayo bakiyita Madinatu Nabi, ekibuga kya nabbi, olwokuba nga yali asengukidde nga mwabeera nga tewali wakitiibwa kumwenkana, ne bakisalako ne bakiyitanga Madina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okusengukira ne basahaba be bali abaabasenza ne bababeesabeesa ne babaaniriza ne babawa ne babagabira ne babeera nabo baali babayita ba Ansar abataasa ne basangibwa e Madina. Ibn Umar agamba nti olunaku olumu nabbi yajja gye tuli sallallahu alaihi wasallam ffe abasenguka okuva e Makka okugenda e Madina. Era bwe yatuuka gye tuli egamba bw'ati: ya ma'shara al-muhajirin, abange mu kibiina ky'abasengusi abaava e Makka okujja e Madina, khamsun bino ebitaano wammanga, idha butulitum bihinna, ke kali batanda ne mugezesebwa nabyo, Allah n'amala abagezesa nabyo ne bibatuukako, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, nsaba Allah azza wa jalla waalibisiza mu nsi muno mubeere nga mwagwamu dda. Awo wali wetaagisawo omuntu okubeera ateekeevu n'okumanya kiri nabbi byagamba sallallahu alaihi wasallam. Ebintu bitaano, idha butulitum bihinna, Katonda kaalibisa mu nsi nga mwe muli n'abagezesa nabyo, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, era mpanyigira Allah tekyalibadde kirungi mwe mubibasisinkanewo, kuko nga baali bantu bannaddiini balungi nnyo. Nabbi agamba nti ekisooka, lam tadhharu lfahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat في أسلافهم الذين مضوا
ekisooka abantu bwe bakola ebyonoono ne babyatula ne mu lwatu ne babikola lwatu ng'ensi yonna eraba, Allah azza wa jalla atandika okubaleetera obulwadde n'enjala, ebyo ebitaaliwo olubereberye nga bo tebannaba kujja. Amakulu abantu batandika okukola obwononefu nga bwa lwatu ne babeera nga buli muntu akola ekyonoono naye ng'akiba kagamba openali nga alinga akola halaali. Allah azza wa jalla anyiiga n'abasaasaanyizaamu at-ta'un, obulwadde obutta ebibinja n'ebibinja eby'abantu, wal awja, n'enjala mu bitundu ebyensinga nnyingi nga etta abantu okukamala obukamazi. Kiti kimu kyokka okwolesa ebyonoono mu lwatu, okukola ebyonoono. Omuntu n'ayitawo bwereere, omuntu yeebakawo n'omukazi, omusajja n'awasa mukazi we, n'awasa musajja munne lwatu misana ttuku ng'ensi yonna eraba. Ekyo kati takibeerawo. Allah azza wa jalla asindika mu bantu okufattainja ngeri yemu n'asindika n'enjala mu bantu, tugumbula abantu bangi. Kyokka ng'obulwadde obwo abantu bwe babeera balwala mu biseera ebyo, lam takun madat fi aslafihim, bwali tebumanyiddwa mu mirembe gy'abakadde baabwe abaakulembera. Ebyo bye biva mu kwolesa obwononefu obwolwatu. Abantu ne bateekawo riba, nga riba eyo eribwa open, era ng'omuntu ateerya riba balaba nti musiru wa wansi. Allah azza wa jalla anyiiga n'abeera nga assa obulwadde bwali butamanyiddwa mu biseera ebyayita, nassa n'enjala. Nabbi agamba ekyokubiri, walam yankusu lmikyala walmizaana illa ukhidhu bissinin wa shiddati lmu'na. Ekyasoso tekyabadde wal awja, kyabadde kitegeeza njala, kyabadde kitegeeza bulwadde. Ngamba bita'un, Allah batta bibinja n'abalisira n'obulumi. Ngamba nga babeera n'obulumi mulimu omuntu abeerawo ng'ayina obulumi. Masalan, oyinza okubeera nga obadde oyina omwanawo ne mukyalawo ne mugandawo, kati olutalo lujja mu kitundu ne batta mukyalawo n'akaanako, kagandako ne bakabuza ne bagenda nako. Kati bwe nosigala bw'omu ng'owulira ekizibu kinene nnyo nnyo ku mutima gwe ngeri mukyalo gye yattibwamu ne omwana we gye yattibwamu ng'ate kaana kato. Kati ebyo bityo ebibeera birumu abantu, Allah azza wa jalla abisindika lutentezi, kino kivawo, kino kiddawo, kino kivawo, kino kiddawo, n'obulwadde obutta abantu mu bibinja. Kati Nabbi agamba nti walam yankusu lmikyala walmizaana illa ukhidhu bissinina wa shiddati lmu'na. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti wajawuli sultaani alaihim. Ekirala, kasita batandika okupima ebipimo bye bapima nga babikendeeza, ebipimo ye minzaani, ye weight, n'okugamba waliwo kye bayita weight ne measurements. Obuwanvu bw'ekino basanga tupima olugwe bwe tuba tulupima tetulupima mu buzito, tulupima mu buwanvu oba mu bugazi bwalwo. Abantu batandika okukola ebintu ng'apimisa minzaani n'ateekayo obuyinjayinja eri oba n'agikendeezako oba n'agiwagala. Kati n'abanga omuntu amuguzi asasudde ekintu kya kilo nnamba, naye ng'ekintu kya mwate tekiwera kilo ziri gulamu 08, oba nga apimye olugoye ng'emitanda gyalwo ima mifunda oba nga sirwadda oba kiki. Kati n'abeera nga bambi ono omuntu asasudde kiri kyasuubira nti kikyo, naye ate nga kyakitundu nga tekituuse. Ekyo ebyo bintu bibiri tebali bikola abantu b'omulembe ogwo, yabeera nga boonoonya ebipimo, mu bipimo ebizito n'ebipimo obuwanvu. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah azza wa jalla agenda kubasiza enjala wa shiddati lmu'na, babeere nga bafuna okuzitoowererwa kw'amaanyi nnyo nnyo nnyo, ng'omuntu okufuna ekyokulya lubeera lutalo, ng'osasula kinene nnyo ate n'ofuna akokulya katono, ng'okola kinene nnyo naye ate n'osasula katono. Wajawula sultaani alaihim, balibeera banyigirizibwa nnyo nnyo nnyo, mu ngeri nti abakulembeze balibeera babanyigiriza nga tebabawe bwerero. Kati masalan nkolwayo ekyokulerako, singa mubeera mu nsi ng'omuntu buli kookola n'akookulya koolya n'akookunywa koonywa, ne buli lugendo lw'otambula na buli kintu kyonna kyofuna bakuggyako omusolo.
ogula empale bakujja ku musolo, ogula engatto bakujja ku musolo, ogula omupiira bakujja ku musolo, ogula kintu kyonna ky'ogula bakujja kugamba ng'oli mu kubonaabona, ofuna katono ate era ne bakakuyinzako kakujja ku lwaki abakulembeze babeera beekubidde nga babalyazaamanyizza mu abantu lwaki olwokubanga mwakendeeza ebipimo byemwapimisanga oba bebipimisa ebintu byammwe. Nabbi agamba ekyokusatu nti walamu yamna'u zakata amwalihim illa muni'u lqatara min assamaa'i walawla albahaa'i lam yunfaru. Nabbi agamba ekyokusatu abantu ke banaagaana okuwa zaka ne bagaana okuwanga zaka mu maali zaabwe, nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti muni'u lqatara min assamaa'i, Allah azza wa jalla agenda kubamu enkuba okuva mu ggulu. Enkuba tetonnya mu nsi, ebintu bikale nga abantu tebafuna amazzi kuva mu ggulu agalimu omukisa, olwokubanga tukimanyi nti amazzi agava mu ggulu galimu omukisa ate gabeera matukuvu nga Qur'ani bwegaba ekitiibwa. Nabbi agamba nti walawla albaha'im, era senga tebyali ebisolo ebiri mu nsi, ma muteru ma lam yunfaru, tebandifunyeeyo nkuba wadde nakamu. Naye ebisolo ebiri eyo mu ttale Katonda azza wa jalla byasaasira nabeera nga atonyesezza enkuba, naye nga si yammwe mu abantu badde bafuna enkuba eyo, wabula nga enkuba eyo ya bisolo, nammwe abantu nemufunira ku bisolo ate so nga ebisolo tebirina magezi. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti walamu yanqudu ahda allahi wa ahda rasulihi illa sallata allahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Ekyokuna, abantu ke balisattula endagaano wakati waabwe ne Allah azza wa jalla ne babeera nga tebakyali ku kiri kye baali bategeeza mu kugamba nti la ilaha illa allah muhammadun rasulullah. Abantu bakati bali ku duniya, abantu ebyobusiraamu babivaako. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti sallata allahu alaihim aduwan min ghairihim, Katonda agenda kubasumululira abalabe abava mu batali bo. Amakulu ebbanga abantu lye banamalanga tebafaayo ku busiraamu, abantu bali mu shiriki, abantu bali mu bid'a, buli muntu ali mu faamu ye, buli muntu ali ku mulimu gwe, tafuddeeyo obusiraamu butambudde butya, obusiraamu bugaziye bate bugaziye. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah azza wa jalla agenda kubasumululira abalabe nga bava baliwo abamakulu nga bava mu bakafiri bennyini aswalatani abashiriki, babeere nga akhadhu ba'da ma fi aydihim, balitwala ebimu ku bye balibeera balina. Ngaki ng'okukakanyizibwa luli abasiraamu baalinga bakitiibwa nnyo mu biseera jihaadi bwe yabeererangawo ng'abantu bakyatabaala, naye kaakati abasiraamu be bakakanyizibwa wansi kobeere ng'olina ssente mmeka n'okutwala ng'oliwa wansi abakafiri lwaki olwokubanga twalika jihaadi fi sabilillah. Nga kitegeerekeka nti Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti idha tabayatum bil'ina, abantu bwe balisalawo okutunda n'okusuubula ng'entunda gye batunda n'okusobola kubasuubula bya haramu, waraditum bizar'a, ate abantu be basalawo okubeera nga babeera mu malimiro gaabwe, wa akhadhtum adhnab al-baqar, era abantu be babeera nga balimisa ensolo okutuusa ddala obudde nga bugenzi bwawala nnyo ne zikoowa ne zigwa ne wansi nga zikyasobola kugenda, ne bazinyoola emikire era zisobole okusituka zigende mu maaso n'okulima nga magezi ge gonna agamalidde mu byakulima. Wa taraktum al-jihad, era ne baleka n'okulwana mu kkubo lya Allah azza wa jalla. Sallallahu alaikum dhulla, Allah azza wa jalla agenda kubassaako mu abasiraamu okunyolwa n'okubakanyizibwa. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, kono tali kubajjako okunyomebwa okwo n'okukakanyizibwa okutuusa limuliddeyo ku ddiini yammwe. Yeeruwa kwe kulekwata jihad nembeera nga mutabala mu Allah azza wa jalla. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti bu'ithtu bayna yaday saa'ati bisayfin, natumibwa nga wabulayo ekiseera kino nnyo olunaku lw'enkomerero luyimirirewo, naye natumibwa n'ekitala. Hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah, kisobozesa abantu bonna okusinza Allah azza wa jalla nga bamusinza mu bw'omu bwe nga tamugasa ku kintu kirala kyonna. Waman tashabbaha biqawmin la, Nabbi agamba nti waju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi, kati ebyokufuna byange nze ne biteekebwa wansi wa kisikirize kya fumu makulu nga mala kutabala mu kuli Allah azza wa jalla n'enfuna eminyago kyekimu ekyokutaano. Kyetumanyi nti ennyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunanga mu jihaadi. Nabbi agamba man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, yina yeefaananyiriza ekibiina ky'abantu abeera wambo. Kati nno Nabbi agamba nti nno abantu ke bali benya endagaano y'okutaasa Katonda n'omubaka, kulwanga buli tugamba nti la ilaha illa allah muhammadun rasulullah, tuba tutegeeza amakulu ag'omunda Katonda gaba ayagala tutegeere mu Nabbi we sallallahu alaihi wasallam nti tewali asinzibwa mu butuufu wa kusinzibwa okujja kwa Allah azza wa jalla, era tewali agobererwa mu butuufu wa kugobererwa okujja kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaakati munda tutegeeza nti twewaddeyo okufa
nga tutaasa ekigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Kati gye tulimenye endagaano eyo tugisatula tutabifaako, Allah azza wa jalla agenda kutusindikira abalabe nga bava ebbali waffe batwale ebimu ku bye tulina nga bwe tulabye ekitiibwa kyaffe bagenda kukitwala n'ebyobugaga byaffe bibe nga twakanyizibwa abaali obumu nga situkyali bumu. Nabbi agamba hadithi ng'eggwako nti wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, ebbanga abakulembeze b'abaisiraamu libalimala nga tebalamuzisa Qur'an. Ensonga eziguddewo wakati wali bukanabuka nga tebazitwala mu bakafiri babalamula nga Qur'ani bagikubye amabega nga sunna z'omubaka bazikubye amabega beetwala bonga ebala baagala kutambuza nsonga nga bebaagala Allah azza wa yatakhayyaru mimma anzala Allah nga tebasinzira ku Qur'ani okulamula illa ja'ala Allah ba'asahum bainahum, Katonda agenda kubasindikamu okuttingana n'okulwanagana n'okukyawagana buli muntu nga alwanyisa munne. Lwaki? Olw'okuba nga tebalamuzisa Qur'ani na sunna za Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati kambuuze oba katwebuuze nti ebintu ebyo singa bibeera bibaddewo biizinillah ebyonoono bye tulabye abantu bonna kibeera kizibu nnyo mu nsi okukkiriziganya ne bakola ekyonoono kimu. Olwokubanga olwaleero oyinza okutuuka mu California ng'abantu bonna bayita bwereere bakola ki, naye mulimu ate era omuntu agati apaana ekyo kikyamu abantu kyebakola si kituuka, ate era nga mu Amerika nga mwana azaalwayo. Kati nga mu ngeri eyo ensi yonna teyinza kukkiriziganya ku kintu kimu kyabonoono ng'ate era bwetayinza kukkiriziganya ku kintu kimu kya bulongoofu. Kati katubuuze nti senga abantu abamu balibeera bakola ebintu ebyo ng'ate abalala balongoofu alhamdulillah tebabikola. Kati okubonaabonako n'ebibonerezo Katonda byagenda okusaba bitwaliramu n'abalongoofu. Ekyokuddamu Aisha radiyallahu anha yagamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Katonda tabaraka wa ta'ala, anohulaku wa fina salihun, tuyinza okuzikirira Katonda n'atusaako ebibonyeebonyo n'okubonerezebwa n'okusangizibwawo ng'ate muffe mulimu abalongoofu. Qaal, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti naam, kituufu nnyo, idha kathura alkhabuthu, kasita obwononefu bubeeraga kugenzebwala. N'olwekyo ebintu bitaano kasita mugezesebwa nabyo mukimanyanga nti obuzibu bwatuukiridde okuva mu maaso ga Allah azza wa jalla. Bitya bye bintu by'amanga, naye senga mubeeramu abalongoofu ate ne mubeeramu n'aboononefu, mwenna okubonaabona kwa Allah azza wa jalla kubeera nga kubatwalira wamu senga abanga abadde akusizza. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ku kigambo ky'okwewala okujjebera Allah azza wa jalla okusobola okuwona ebonyobonyo nga Allah badde abisizza, olw'okuba ng'ebuli ekisinga obungi okubonereza kuno kumulaba wano mu nsi kwetubonaabona nako kutera kuva ku byonoonofu byennyini bye tuba tukoze bima kasabati aidina, kutera kuva ku byonoonofu bye tuba tugize ekitukulembeza okukola. Allah azza wa jalla yatuleetera nassa siriimu nassa bulwadde nassaki nassaki. Kakati nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti iyyaka wal ma'siya, weewalenga nnyo ebyonoono. Omuntu obanga obadde olina ekyonoono kyokola kyesambe, bw'obeera nga waliwo ekyonoono kyonna kyobadde oyagala okukola kyewale totuukayo tokikola. Fa inna bil ma'siya hillu sakhatillah, mazima obyonoono omuntu buli okola ekyonoono n'okijeberako ng'okikola okimanyi nti kino kyonoono, olwo weerubeera oluggi lw'obuguddewo olw'okussaako obusungu bwa Allah azza wa jalla. Makulu buli lwopatanga tashraa fil ma'asiya, buli lwopatanga ekyonoono okukikola n'opatanga oti olutambiro kasa n'oluteeka mu rediyo mbw'owulirize musiki, kitegeeza nti kati ekyo ekibeera ekisumuluzo ky'oba otadde mu luggi oluyitiramu obusungu bwa Allah azza wa jalla okuggako, era olwo wegulidde gwe kennyini nga tewali akugulidde wabula gwe kennyini abeera ayingidde mu byonoono ebyo oba mu kyonoono ekyo. Aisha radiyallahu anha agamba nti yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Aisha, owange gwe Aisha, iyyaki wa muhaqqarati dhunub, weesambenga nnyo weewalenga nnyo ebyonoono, fa inna laha min Allahi taliban, mazima ebyonoono ebyo byolaba ebitono, muhaqqarati dhunub byebyonono ebibeera ebitonotono omuntu nga gati ako nako kugeya nako ntundeyo liiso limu lyokkewo omukazi ebintu bwe bityo tumajogeddeo ekigambo kimu kyokka, ebintu bwe bityo ebijjemu ebigamba byolaba gwe nti bitono. Nabbi yagamba nti byewalenga nnyo 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 nnyo. Lwaki? mazima birina ewa Allah azza wa jalla taliba, biriko ye malayika ng'egende kulinnya kagere egende kulonda makulu ng'ekuvaako kagere buli kokola akoono katono katya ng'ewandiika, buli kokola katono katya ng'ewandiika paka olunaku weruggwako ng'ojjuzizza ebintu bingi. Nabbi yagamba nti mwewalenga nnyo ebyono n'ebyo bitono ebinyomebwanyomebwa. fa innama mathalu muhaqqarati dhunub, mazima ebyono n'ebyo ebitonotono ekifaananyi kyabyo kamathali qaumin, kiringa ekifaananyi ky'abantu abaali bali mu safari yabwe nga batambula, nazalu batna wadin, baali batambula ne basalawo nti babeera katusule wano, ne babeera mu kisenyawo ne bagumbaawo ne babeera nga ne bakuŋŋaanira basulaawo. Kati nga balina emmere yaabwe bamaze okugoya eŋŋano baagala kufumbamu mugaati naye nga tebalina nku. Fajaa za bi'udin, omu ku bo n'aleeta
alukulumu ne bakabula nagenda nanya katika akaleta nagenda abantu nga 13 obaana buli muntu naleta okugakananga hamaluma amdaju bihi khubzahum balese enku ezimalira ddala okufumba obulungi mugati gwabwe ne gujja so nga byolo bere bali tebayinaawo era ng'omukubo yabatayinza kuleeta nku zino obungi bwazo wabula buli muntu yalesengayo kamu naye bwekyo bwebeera nti buli lunaku ogenda okuŋŋanyako ono kamu ekivaamu n'otuuma entuumu nga nene balina muhakarati zono nabbi agati mazima ebyono n'ebyo ebitono byemulabamu byemugenda mukuŋŋaanya mata yokazi beha sahibuha tuhlikuhu kekakutanda ng'omala ofa nabyo katonda nakukwata nabyo n'abitwala nakutwala nabyo ng'obiina tuhlikuha obeera ozikiriziddwa amakulu nga bikuzikiriza ebyono n'ebyo lwaki olwokubanga obeera okuŋŋanyiza mu ngeri gyobadde tosuubira oyinza okulaba omuntu nti yayenze kyono ekinene nnyo omwaka gumu nayendamu omulundi gumu kati ate gwe lunaku ng'ogenda okolayo kano kali oligenda okutuuka eri ku kiyama okubala ng'oli alinga atalina nakyono nakimu kyeyakola oli yayenze so nga tina kiki kyewe kiri naye gwe omuntu nebwagenda mukuŋŋanya ng'entumu nnene nnyo n'okusinga oli eyakola kiri ekyonoono ekinene nabbi yagamba hadithi ng'eva ku abdallah bun amr radiallahu anhu nti irhamu abange mu abasiraamu musaasiriganinga waghfiru byembanga musobyaganyizi okuganga buli omu asobeza munne musonyiwaganenga yughfaru lakum namwe allah ajja kubeeranga amasonyiwa wawailun liakmai lqawli wawailun lilmusirina alladhina yusiruna ala ma faalu wahum yalamun zimusanze oyo abeera nga alemera ku kintu ng'akimanyi nti kino kiri haramu lwaki nabbi agamba nti musaasirenga nabbi okugamba nti musaasirenga abatayagala musooke mmwe musaasire kati nze nsaasire gwe budala oba gwe musaasirenza sooka wesaasire gwe kennyini nti nze naasobola kwe kuba bwe batunuulira omuntu nga olaba adduka ekintu ekigenda okulumya omubiri gwe kano ku nsi olaba ng'akopa kinene nnyo winta bwe banga egenda okuyingira kyensuubira naffe bwe tubitwalinga ebulabu ng'olaba abantu bagwera mu maduuka agatunda engoye eza suufu eza pamba ez'ebyoya buli muntu yenayina agula jaketi agula ebikooti agula bigawunyi ebinene agula ki lwaki lwansonga nti yesaasira tayagala kufuna mpewo nakunyogogererwa empewo oyinza okuyingira mu kifubaawo sebo n'ofiiraawo kati tosooka kusaasira nga naba kusaasira mu ngoge kennyini soka weesaasire tojja kusobola muliro gwa allah azza wajalla nabbi agati wakafiru musonyiwaganenga nga omu abadde alina kyasobeza munne yughfaru lakum namwe allah ajja kunonya mbyonono byamu abeere nga basaasira awo nabbi agamba nti wawairu lilmusirina zimusanze oyo asikiridde alemedde mulira emyaka n'emyaka alladhina yusiruna ala ma faalu wahum yalamun abo balemera ku kyonoono ng'akimanyi kino kyakola kyonoono kyokka n'akiremerako n'abeeranga akifiiriddeko hadisi emitabu kya imamu al-bukhari mu kyebayita al adab al mufrad n'olwekyo tusooka buteeka okubeera nga twekengera lwaki tusooka buteeka okubeera nga twekengera olwokubanga allah azza wajalla atubala buli kyonono kyonna ekitonono ekinene mu ebyo byetubeera nga tukola mpozi ekigambo kinabagambikira kinjagala okwogerako bakiyita al khawfu warrajau okutya n'okusuubira omukkiriza bulijjo bw'abeera ng'abadde ali ng'abadde ali muno mu nsi okusobola kwa byonna ffe abakkiriza abasalafu sobola allah tuteeke mu bakkiriza tetwesiga imaani zaffe imaani yaffe tetugyesiga era tuyinza kugaa nti nze alhamdulillah ate kiki nze nina imaani nze katonda yapa imaani sobola kukola ebisobola waki bukirizibwabe kyobudola tebakukkiriza kugenda kutaarada kugenda kweyoleka eri byonoono ng'okiraba mu bbaala kyanzika ngende mu bbaala nabe kyebakola sisobola nze kunywa mwe tekikkirizibwa omutiini lwaki olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba katonda ng'agamba nti ya muqalliba alqulubi thabbit qalbi ala dinika ayi allah bwe akyusakyusa emitima gy'abantu nkusaba onyweza omutima gwange ng'ogunywereza ku ddiini yo kakati mukyalo gwe wayita umusalama radiyallahu anha niyeewuunya naga nti ya rasulallah owange omubaka wa katonda gwe oli mubaka wa katonda mulamba era katonda yakuwa buli kintu kyonna kuba teri kinene gwenkana bwannabbi kanaga okuba nabbi khala sibeera biwenda ate kikyomo kyaye kyengera ate kirala kyonoofuna mu nsi era tumbeeramu akusinga kubeera ne connection na allah azza wajalla nediinseera olaba omuntu abeera bwezi nankolagana wakati we ne dc oba ne minisita nalabanga kyapei naye kiri kikyangu ine enkolagana wakati we ne allah azza wajalla kati nabbi omukyala namugamba nti iya wange omubaka wa katonda
gwe katonda gwe yawa obwannabbi obulamba ate osaba ki katonda okunyweza ku mutima gwe amini okunyweza omutima gwe ku ddiini ye nabbi yamugamba nti emitima gy'abantu giri wakati w'engalo bbiri mu ngalo za Allah azza wa jalla omusaasizi faman shaa azaata kasita ayagala katonda ogumu agukyusa bwati ne gubula ne gubeera nga tegukyali gukubogovu omwana asha akama ate gaba yagadde akuterekesa kitegeeza nti Allah azza wa jalla olina okumusabanga nnyo essaawa 24 okubeera nga kunywereza ku kkubo egolokofu kati toyinza kugamba nti nze sifaayo nze nina imaani nze ndi w'amaanyi siyinza kugwa mu haramu no lwaki omukkiriza wange si bw'abeera olwokubanga sheitaani ekiseera ebeere mu nga tomanyi ddirono tiwangula ddirono tiwangula omukkiriza kikyabeera abeera baina alkhawfi warrajai abeera atya ebibonye bya Allah azza wa jalla nga gati bw'anaaba tansonyiye oba bw'ali binsuulamu butuufu bigenda kunkola bubi ate ng'alina n'okusuubira okusaasira kwa Allah azza wa jalla nga ti Allah bw'anaaba nsaasidde oba bw'anaaba ntereddemu obulungi nja kubeera nga nyingira ejjana Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti wad'uuhu khawfan wa tamaa mumusabenga Allah azza wa jalla nga mutya ebibonerezo bye tamaan ate era nga musuubira okusaasira kamakulu nga mululunkanira okusaasira kwe Allah azza wa jalla Allah naga nti nabbe ibaadi tuusa amawulire gana agessanyu eri abaddu bange anni nti mazima ddala nze ana alghafuru rrahim yenze omusonyi yennyo era omusaasize ennyo wa anna adhaabi era mazima ebibonerezo byange bwe mba nkutta omuntu okumbonereza huwa al'adhaabu al-aliim bibeera biruma nnyo kino nekibagamba oba nakigamba nakati nkigamba nti bw'obeera ng'obadde okugenda obadde otambula nofuna amawulire nti nakata omumanyi oba babiri omumanyi oba Maimuna omumanyi nti Maimuna yava ku akisidenti emotoka nemusekulasekula kino ekiwatu kati amagumba gonna bagajjamu ne bateekamu byuma amagulu bagawanika kwe bati awo akolera mu kintu kye kyonna abantu bwe bamuvaako tebakyali amujjanjaba amazeewo emyaka 4 kitanda awo waali naye waggulu ategeera bulungi naye bamukwatako bati ngaokubeera nga bamukyusaamu ayina obulumi buyitirivu obulumi bumazeko emyaka 4 kati noga nti katonda nga yamugezesa Maimuna oyo yajooga katonda twamugambangako wano okusaalanga nti nze olumbe luba lumpitawa nalugera kubona ebigambo by'ekikafiiri ennyo naye katonda alhamdulillah yebali yamusasula katonda aba tamusasula obutukubeera kusasula kwa katonda tabaraka wataala bw'akwata katonda omuntu tasobola kuddira muntu katonda ekibonerezo kyakoze nga kyakumbonerezesa kwakera ate nakimuwera wano neva kuno tikijjaawo mu nsi nabwe nabagamba ti omuntu tosobola kwagala kusala asir nezuhuri katonda mu kifo ky'okuwa empeereza ejjana ate akuweemu mmere yawano ku nsi obeera tobaze obeera oli musiru lwaki kubanga eri ejjana gyogenda okuyingira n'ebirimu obyagalamu wano emmere obeera weefiiriza si kyekyo obutuufu senga omuntu akugamba nti amagi gagana abiri si mafumbe mabisi kati eri mugobo kati gweyagala eriyo likuwa oliri kati oba nzitwale nziteke ku nkoko eryalule akakoko kakule olirya nkoko kati omu naaga nti yange yempe kati engala ennuma naalide mwana kati yange kangumikirize nanywa amazzi yange litwale nkoko eryalule koko nebalitwala enkoko neryalula akoko nekakula nekazaala obwana obulala nekazaala nakolako munafuna enkoko nga 13 katonda yagalidde eggi mukama ne wayisamu olulimi ebirungi bekabata kyawulira mu buwoomi si kyekyo biba byakko byagireki kyekko naye ate nga mulwatu luli enkoko zooli ennyingi yegomba gati kale mazima yawoono yigakyalina kati kitegeeza ti gwe oyagala embeera ze ezawano ku nsi ezejjana okusala kwosadde katonda bwakuwemu mmere obeera nga ofiiriddwa ate taka okusaala bwoti nga kyogende nogenda walina okufunuuza nojja muzigi n'okubonaba n'okutama nekyogendera bulunamala bwoti katonda azitiyawo okudduwe akuwesingi bitano genda oli wali akatonda eswala yeewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته